Oluvannyuma lw'okuyissawo ttiimu y'eggwanga okugenda okweta mpaka za Africa Cup of Nations ezigenda okuyindira Gabon, Pulezidenti wa FIFA Engineer Moses Magogo akakasizza nga bw'agenda okuddamu okwesimbawo okuddamu okukulembera ekibiina kino emyaka emirala 4. Ono agamba nti akyalina enteekateeka nnyingi nnyo ezitwala omupiira gwa Uganda mu maaso z'atasobodde kumaliriza mu myaka 4 gy'amaze mu bukulembeze bwa FIFA. Kituufu yakomawo n'esimyewo kulonda okugenda okubeerawo omwaka ogujja 2017 kuba waliwo ensigo nnyingi gye tusize mu bintu eby'enjawulo bingi ffe bannannyini tusigafe abagitegeera okukituusa batulina okituusa bintu bingi bye tubadde tukola tulowooza nti tukyetaaga okutegeera kwaffe amaanyi gaffe n'okumanya kwaffe okuba nti tubijjamu ebibala kiba kizibu ate kati omuntu omulala okujja saawa eno n'ayagala okutereeza ekintu ekyo mu myaka 3 ate kinaba kutuuka tikituusiza n'olw'ensonga eyo olonda kujja kubeerawo kujja kutegeka tugana muntu yenna ayagala kwesimbawo omupiira oyena alina ebisaanyizo tetumugaana kwesimbawo omupiira gwa bannamupiira era omupiira bajja kutuuka batubule balonde era n'abawangudde fenna tukole kitumuwagire. Wano era wasinzidde okulangirira nga ttiimu ya Uganda bwegenda okukyusa omujoozi oluvannyuma lw'empaka za Africa Cup of Nations okuggwa mu mwaka gwa 2017. Okutuukiriza kino ayise buli alina ekitone ky'okusiiga okwetaba mu mpaka zino ez'okusiiga omujoozi gwa Uganda Cranes omupya ng'anaasinga wakuweebwa ekirabo kya nsimbi. Omujoozi gwaffe ogwa Uganda Cranes ogwa white ogwa red gulimu layini za yellow omutuufu kuba mu bicupuli gugenda kuwumuzibwa naye gujja kukozesebwa ku mipiira egikyasigaddeyo mu maaso tunaba tumaze Africa Cup of Nations design eyo tugenda giwumuza na Uganda bwe mugyali tujja kulonkinga wano bulungi bwemanyi okudesigninga ng'olowooza odesigninga nga wakubukamu ebyo ebintu tujja kuteekawo competition ate n'abagiwangudde ajja kusasulwa beere nti omujoozi gudesigningiddwa abakugu era akakiiko k'abantu abategeera ebintu bino be basazeewo tukole omujoozi gwaffe omupya nga buli muna Uganda yenna agweyimirizaamu ng'era gwaffe. Mu ngeri y'emu omutendesi w'ettiimu y'eggwanga Micho Sejovec ayise ttiimu y'abazannyi 3 abagenda okusamba ne Togo mu gw'okwegezaamu nga beeteekera okuzannya ne Ghana mu z'okusunsulamu abaneetaba mu kikopo ky'ensi yonna mu mwaka gwa 2018. Can we now pull in comparison and look at East African community? Our neighbors left, Rwanda, and our neighbors right, Kenya, have qualified for 2004. And what happened? They went there, said like they cannot qualify. In first round, immediately going out. Except Rwanda beating the other people, DRC Congo 2-1. This was the only win that time. What to speak about our brothers from Sekafa, Sudan, that has gone 2008, losing first, second, and third match 3-0, 3-0, 3-0, same like they cannot never qualify after 32 years of absence. What about Ethiopia that was in a huge rise, and I'm very proud that I could help that rise happen, because it could never happen if I was not turning one central defender, Adane Gema, into the striker that has scored a goal, the only goal they have scored on the final tournament in South Africa against Zambia. But they had that draw, they lost against Burkina Faso, they lost against Nigeria, and bold truth happened that unprepared went there. Why I'm talking about this? I'm talking with intention that we shall, when Africa Cup of Nations had a collision with the bold truth, reality check-up, and measurement of our real values, are we are or we are not, and test of character that will answer to us where we are at present. We have moved miles, we have reached there, but this was only half road past. Full step gone will be us looking forward to score our first goal after 39 years. Our first point to get, our first win, our first passage to the quarterfinals. And once you are passing in quarterfinals, anything could happen. This is how football is made. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja Uganda yakusamba ne Togo mu kibuga Lome ogw'omukwano ate nga 7 esambe ne Ghana ez'okusunsulamu ani aneetaba z'ensi yonna mu mwaka gwa 2018. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.